Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Jimzo, of course number one rich boy Maksudi Junior. Obadde okimanyi nti Bobi Wine yandisibwa oluvannyuma lw'okuba nti bamulanga okukozesa oba abantu be babalanga okukozesa obubi social media. Now, the story is Bobi Wine y'omu ku bayimbi aba Uganda abali famous mu Uganda, kw'ossa n'okuba nti y'omu ku ba politician abakyasinze okubeera n'amaanyi e Kampala, era nga bw'oyogera ku Bobi Wine ensi yonna mu Uganda ekankanamu, especially abantu abavubuka n'abasigaddewo. And now Bobi Wine mukuba nti joininga politics yakozesa nnyo social media okuba nti emutambuza wakawena okuba nti atambula yonna gy'atuuka n'okuba nti asobola okufuna ekifo kyamutwala mu parliament. Era bwe tukugamba nti Bobi Wine is a son of social media, tuba batuufu. Bobi Wine aluwasaga yamukolera nnyo n'okuba nti atambula places ez'enjawulo, ate mu eyo period we bamukubira kyasikirizibwa okuba nti yali amanaginga social media handles ze adipotingibwa because yafuna traffic mungi. Bobi Wine bwe yalaga interest ze z'okujja mu yofuzi nekiyitirira especially kuba president, naye abantu abafollowinga Bobi Wine bandimuleetera obuzibu, especially bafaani. Bafaani bano bagenda ku social media ne bakuba bukatuni obuvoola omukulembeze w'eggwanga n'okuba nti buvoola abantu abalala. Era mu Uganda bw'ovaayo n'ovuma Bobi Wine musango mulala eri abantu abalala balowooza nti balina right okuba nti basupportinga n'okuba nti toyogera ku mukulembeze waabwe kintu kikyamu, especially abavubuka ba social media, naye abo ababeera ebweru w'eggwanga era ensi ezikyasinze okuba nti mulimu abantu abakozesa bubi social media okuvuma abakulembeze mu Uganda n'okuba nti basupportinga kyali waabwe. Abantu abo bava mu nsi za Buwarabu, wano njogera ku Abu Dhabi, njogera ku nsi nga zi Dubai, like Oman, njogera ne ku nsi endala Saudi Arabia n'abantu abamu abali mu Europe. So n'olwekyo bino nno biba biteeka Bobi Wine ku katyabaga. Twakitegeddeko nti waliwo omu ku bakyali ba Bobi Wine gwe bayitanga Kim XP ali behind okola obufaananyi ne bukatunzi obuvoola abantu, especially abakulembeze ab'enjawulo abali mu ruling party. Kino nno kireetedde abantu ab'enjawulo okuba nti bafuna obuzibu ne Bobi Wine, era nga tebamanyi lwaki baba bavumibwa abantu bano. So twakitegereko nti instead of okuba nti bakwata abantu abo, bandiyinza okuba nti bakwata oyo kenyini omukulembeze waabwe omukulu, because abantu bano berimbika mu kisinde kya people power okuba nti batulugunya abalala. Recently munnamawulire omututumufu ng'akola entertainment gwe bayita DJ Jacob omutuuze oba Charlie Gonza Jacob ng'akola ku Dembe FM bw'atyo yalumbibwa, abantu bamuvuma kata bamusuula eddalu, era Jacob ne yekubirira endulu ku poliisi. Kino nno kyaleetedde government okumuwa amatu n'abantu ab'enjawulo, authority okumuwa amatu, ne bakubira Bobi Wine esimu ne bamugamba lwaki ovuma abantu ku social media. Bobi Wine neyewozaako n'agamba nti abantu abavuma abantu abo sibamanyi, naye bayinza okuba nti balina ebigendererwa ebyabwe. So nekisigala nti kireetera Bobi Wine okuba nti aliko bunkeeke. Now what is next for Bobi Wine? Bobi Wine agenda kukola ki okukyusa okwejjako image eno okuba nti si yasindika bantu kuvuma abakulembeze abali mu buyinza n'abo abakola ki abatamuwagira okuba nti abaatakinga. Eyo nno nsonga ndala ate nga nkulu nnyo okuba nti naye agirowoozaako, because bw'otunulira buli muntu avayo okuba nti takkiriziganya ndowooza n'aba people power oba bakyali ba Bobi Wine, abavubuka ab'enjawulo team
evaayo n'emuvuma ate nga abantu abo bali permanently nti social media zaabwe zimanyikiddwa. Abantu abo njogera kuba Solomon Boss, abantu abo njogera kuba Rashad Firebase, abantu abo njogera kuba Ashbag Kato, abantu abo njogera kuba Ray Superstar, abantu abo benjogerako abo abavumi b'abantu njogera ku Joseph Washington, abantu abo njogera kuba Shafik Techniques n'abantu abalala. Abo begulidde n'erinnya okuba nti bavuma Bobi Wine, okuba nti bavuma abantu bonna abawakana ne Bobi Wine. Ate nga ku bantu abebunayira ngenda kukuleetera MC Norman y'omu ku bantu abavuma abantu abatakkiriziganya na Bobi Wine. But ate nga abantu abo bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu ebivoola abantu mu katuuni n'ebisigaddewo. Twakitegeddeko nti abantu omu ku bantu abaleadinga group ekola bakatuuni n'okuba nti evuma abantu ab'enjawulo ye mwana mulezi gwe bayita Kim XP ngono yali video director ate nga kyali wa Bobi Wine nnyo abeera mu Firebase. So kino ne kireetera gavumenti okulowooza nti Bobi Wine ya employing abantu bano kuba nti bavuma abantu. Social media insult oba gye bayita omusango gw'okuvuma abantu ku social media gw'amaanyi mu Uganda, era bwe bakukwatako bakukaligira ddala emyezi gyo oba emyaka gyo n'ofiira mu nkomyo. So n'olwekyo kino kyandireeta obuzibu mu ggwanga n'okuba nti kyali waffe Bobi Wine ayolekere Luzira. So bino n'ebirala byoba olinda mu episode yaffe eziddako. Nsigadde Ntambi Jimzo, of course Naman Rich Boy Maxud Junior. Baagala nnyo mwebale kwekuuma mu kalantiini eno coronavirus gyali ali serious atta, so follow the procedures. Olina okunaaba engalo each and every time, olina okuba nti keeping a social distance, olina okuba nti weefaako, olina okusooka okwefaako kuuma abalala, because bw'oteefaako ojja kutta kyaliwo, ojja kutta mukyala wo gw'oyagala, ojja kutta boyfriend wo gw'oyagala, ojja kutta mama wo gw'oyagala, ojja kutta tata wo gw'oyagala. So n'olwekyo keep home, keep safe, wash your hands all the time. Bye bye for now, but don't forget to subscribe on this channel n'okuba nti osharinga information yo n'abantu abalala, tubeere nga tutaasa eggwanga. Bino n'ebirala ojja bifuna mu episode yaffe eddako. Bye bye.